Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Atenderezebwe, agulumizibwe, aweebwe ekitiibwa kubanga asaanidde Mukama waffe. Atukuumye okuyita mu ssaawa ez'ekiro n'atuusa ku makya g'olunaku olwaleero. Wasuza otya muganda wange, wasuza otya mwannyinaze. Weebale kwekuumira ku lutimbe gagadde olwa 3 ABN. Tumwebaza kubanga wakisa n'olunaku luno alubikudde gye tuli era ekisa kye kingi eri obulamu bwaffe. Erinnya lye lyebazibwe. Akubuzaako enkya y'olunaku olwaleero yenze Wilberforce Kisomba era ng'oli ku program ensulo ey'enkya. Mukama akuwa omukisa. Ekyokuyiga kyaffe enkya y'olunaku olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti akakundi k'abanyazi. Akakundi k'abanyazi. Katusabe. Katonda kitaffe omwagalwa tukwebaza kubanga otukuumye n'otuusa ku nkya y'olunaku olwaleero nga tukyasa omuko gw'obulamu. Ne mu kiseera kino nga tugenda okutandika olunaku luno olujja n'okuyiga ekigambo kyo. Mwoyo Omutukuvu atulungamye. Kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Akakundi k'abanyazi. Kyekyokuyiga kyaffe Mukama kyatuwadde enkya y'olwaleero. Nga tugenda kusimbula olunyiri lwaffe olukulu mu kitabo kya Matayo essula ya 25 olunyiriri olwa 35. Genda nange mu Bayibuli yo mu kitabo kya Matayo essula ya 25 n'olunyiriri lwa 35. Agamba bw'ati: kubanga nalina enjala ne mumpa ekyokulya, nalina ennyonta ne munnywesa, nali mugenyi ne munsuza. Wulira ebigambo bino. Kubanga nalina enjala ne mumpa ekyokulya, nalina ennyonta ne munywesa, nali mugenyi ne munsuza. Akakundi k'abanyazi. Kyekyokuyiga kyaffe ekyenkya olwaleero. Omuwandiisi atandika agamba bw'ati nti abasinga obungi ku bo baali balenzi ba mu kitundu, so nga baali ku ndeboolebo y'obumenyi bw'amateeka. Baali ba ku kitundu naye nga bali ku ndeboolebo y'obumenyi bw'amateeka. Abasinga ku bo baali bamanyiddwa mu kuzza emisango, kale olw'okubeeranga mu bbiina eryo. Baali bamanyiddwa lwa kuzza misango, ng'abantu bangi babatunuulira babateeberezako n'abamu okubatya. Abantu babatunuulira nga babateebereza ate nga babatya kuba bali babamanyi bazzi baaki ba misango. Wabula akakundi ako bwe kaazuula nti abaana mu kitundu baagendanga ku ssomero nga balumwa enjala, keeyiwa mu kufumbiranga abaana abo ebyokulya ko n'okubatwalirangayo ku ssomero. Abasomesa n'abayizi abaalumwanga enjala ne basanyuka nnyo. Abaana baava mu maka oluusi awataabanga mmere emala, kaakano nga baweebwa ebyokulya buli kiseera. Agenda maaso n'agamba nti n'amasomero amalala gaasaba obanga kiyinzika gagattibwe ku nteekateeka eyo ey'okuweebwanga ebyokulya, era tewaayita bbanga akakundi k'abavubuka abo akeeyogerako nga abatalina nsa mu bantu baazuukukanga obudde nga bukyali ku makya okuteekateeka ebyokulya ebiwera ko n'okubitwalanga ku masomero. Eyaliko omukulu w'essomero olumu yaboogerako ng'agamba nti oli mugagga, mwavu, mulungi oba otwalibwa ng'omwonoonyi. Bulijjo omu
azibwamu amaanyi olw'okugaba n'okuleeta ekimuleetera okuwulira obulungi. Kasooke mpumulekaawo. So far kye twakalaba tulabye nti abalenzi bano baali mu kakundi. Akakundi kano nga kamanyiddwa ng'ak'abamenyi b'amateeka. Era ng'abantu babeeraliikirira ku kyalo kuba baali baana ba ku kyalo, bavubuka. Naye abavubuka bano nabo baali beetwala okubeera ng'abantu abataliimu nsa mu bantu. Naye bambi bwe bakizuula nti no waliwo abaana bangi abagenda ku ssomero ng'enjala ebaluma, ababeera ku ssomero tewali kyakulya, ate abamu bava ewaka nga tewali na mmere emala. Atuuka ku ssomero enjala emuluma, avudde ewaka enjala emuluma kuba yalidde akamere katono. N'olwekyo bo kye baakola, akakundi kano akavubuka bano baasalawo ne bagamba tugenda tandika kufumbira mmere bantu. Ng'ate eno tebateekamu butwa. Oyinza okugamba nti no baali babawa mmere yakubatta, nedda. Nga babafumbira emmere abaana bano ne babawa. N'ekirala nga bafumba emmere eno ne bagiteekateeka bulungi, ne bamala ne bagitwala ne ku ssomero ne bagiwa abasomesa n'abaana ne balya ne basanyuka. Omuwandiisi agambye nti buli omu azzibwamu amaanyi olw'okugaba ekimuleetera okuwulira obulungi. Wadde okimanyi nti mu kugaba mulimu ebyobulamu, nti owulira bulungi nnyo kasita ogaba. Owulira muli nga kikola kikusanyusa kasita ogaba. Jjukira omutwe gwaffe gugamba nti akakundi k'abanyazi. Bano baali banyazi. Agamba bw'ati, gabanga bw'oyinza kubanga obeeranga eyeewozeeko anti owulira bulungi mu ekyo ky'okoledde abalala. Gabanga bw'oyinza. Ekyamazima mu kugaba mulimu essanyu. Naye mulabe Setaani olw'okuba nti nno ayisize ekintu ekibi ennyo okweyagaliza, oli alabira ddala ng'agenda kusigalawo nga talina kaayina bw'anaagaba. Naye nga si bwe kiri. Tosobola kubeera nga tolina ky'osigazza bw'ogaba. Ate bw'obeera ng'ogaba ofuna essanyu lingi nnyo kusinga oli atagabye. Kuba buli bw'oyita ku muntu eyeetaaga gwe n'ogenda bugenze, ekyamazima kisigala kikulumiriza. Wulira ennaku mu mutima gwo. Naye kasita ogaba nga bw'osobola n'ogabira omuntu oyo ali mu bwetaavu, ate mwana wattu kiina ebibala kubanga owulira bulungi. Ng'akabiina k'abanyazi kano, bo baayongera okufuna essanyu olw'ekyo kye baalinga bakolera abaana nga babagabira emmere n'abasomesa. Mu kitabo kya Matayo essula ya 25 we twasomye olunyiri lwaffe, lwe twalusomye mu lunyiri lwa 35. Matayo essula ya 25 erina ekifaananyi kyetulaga eky'abantu abo mu kiseera nga Yesu Kristo akomyewo olunaku omulundi ogwokubiri bagenda okusanga. Abagambe nti nno mwanyambaza, bwe nali mu makomera mwajja ne munkyalira, bwe nali omwerere mwanyambaza, bwe nali enjala mwandiisa. Yesu agenda kwogera ebigambo ebyo. Bw'osoma olunyiriri olwana, Bayibuli bwetyo bwetugamba. Naye abantu bano bagenda kwewonya bagambe, Mukama waffe twakulaba ddi nga weetaaga ne tukuwa ekyokulya, twakulaba ddi ng'oli bwerere ne tukwambaza, twakulaba ddi ng'oli mukomera ne tujja ne tukukyalira. Naye ajja kubagamba nti nga bwe mwabikolera abamu ku abo abasinga obuto, mwabikoleranga nze. Kino kisukawo n'okubeera nti omuntu omugabira bugabizi, naye ky'olina okumanya nti oba okikolera Yesu Kristo. Kuba Yesu Kristo yeeragira mu kifaananyi ky'abo abali mu bwetaavu, abantu abo abeetaaga obuyambi, nti buli wetubayamba emikisa gya Katonda gibeera wamu naffe. Njagala kusomayo olunyiriri wano mu kitabo kya Luka. Bikola ku Bayibuli yo, ogende nange mu kitabo kya Luka essula ya 6 olunyiriri lwa 38. Luka essula 6 n'olunyiriri lujja kubeera lwa 38. 38 Bayibuli egamba bweti, mugabenga nammwe muligabibwa, ekigera ekirungi ekikatiddwa ekisuukundiddwa eky'omuyiika kye balibaweera mu kifuba, kubanga ekigera ekyo kye mugera nammwe kye muligererwa. Mugabe nammwe mulikola ki? Muliweebwa. Nti buli bwe tugaba naffe tukola ki? Tuweebwa, tuddizibwawo. Bw'obeera ng'ogaba
tojja kwetaaga omuntu agaba teyeetaaga. Kankuwa ekyokulabirako kimu. Nze nkoze okunoonyereza nendaba nti nno abantu abasinga okugaba mu nsi muno, amawanga agasinga okugaba okudonatinga, ate mwana watu we basinga okuba bagaga. Sigamba nti no baddiini nnyo, nedda, naye buli we bongera okugaba ate bongera okufuna emikisa mingi nnyo. Twale ekyokulabirako ng'eggwanga lya America. Bantu bangi abali eyo basamize, eno bwe tuyinza okukitwala basamize kuba kale tugambe nti basinza sitaani. Naye sente ze bafuna abantu abo abatalina bakanisa, abatalina bannaddiini, buli we bazifuna bambi balina omutima ogw'okugaba, baagala nnyo okugaba. Era abantu abo Mukama ayongera okubawa omukisa, ayongera okukola ki? Okubawa omukisa. Kati teberezaamu akakundi kano ko kaali kamanyiddwa kukola bikyamu, naye basobola batya okubeera nga baliisa amasomero, okufuna emmere eyo yonna eyo y'amasomero nga ate babaliisa buli lunaku. Nti buli bwe bakola bwe batyo ne Katonda abakola ki? Ne Katonda naye abawa omukisa. Agambe nti mugabe namwe mulikola ki? Muliweebwa. Mu bufunze Katonda ayagala tubeere emikutu nga bwe tulaba emigga we giba nga gikulukuta, gibeera n'amazzi amalungi, era gukulukuta okumala omwaka mulamba n'obuuza kati amazzi go gugafuna gatya, kubanga gali agabaddewo gavaawo amalala ne gakola ki? Ne gajja, ate ne gubeera mulungi nnyo, ne gubeera n'amazzi agatukula. Nolwekyo olugero luno lwe tusomako mu kitabo ekya Matayo essula ya 25 teruliimu kusooka kukola ndagaano ya kutambulira ku nnono wadde eddiini. So tolabamu bagenda mu kkanisa wadde obwesigwa mu kuwa nga kwogerwako, so nga bikulu nnyo, wadde nga bikulu naye tetubiraba mu lugero luno eno olw'abantu bano abayamba abali mu bwetaavu, abantu bano abeetaaga, tetubirabamu mu lugero luno. Wano Yesu ayogera ku bukulu bw'okulaga okwagala kwa Katonda mu bikolwa. Obukulu obw'okulaga okwagala kwa Katonda mu biki? Mu bikolwa. Tukimanyi nti Katonda kwagala, naye Yesu alagira ddala obukulu bw'ekyo okuyita mu kuyamba. Bwe tuyamba abantu, waliwo essanyu erijja mu mitima gyaffe buli bw'obeera ng'oyambye omuntu, ng'obadde yeetaaga n'obaako by'omuwa, owulira essanyu mu mutima gwo. Ekyo kibala ekiraga eba ekyoleka okwagala kwa Katonda eri omuntu oyo ali mu bwetaavu, obw'okweweereza nga tuweereza abalala. Obadde okimanyi nti tuba tweweereza nga tuweereza abalala, nkugambe ng'omugga guba guteekawo omukutu, guteekawo embeera nagwo okusobola okufuna amazzi ng'amalala gavaawo. Kati oba weeweereza ng'oweereza omulala mu bufunze, ekyo kiragira ddala obukristaayo n'okwagala kwa Katonda okwannamaddala mu bulamu bwaffe buli tubeera nga tuliwo kuweereza balala, ate nga mu bufunze ekyamazima tuba tuweweereza. Bwe kityo bwe kikola. Kakati bwe tugendako mu kitabo kya Ngero alina ebigambo eby'amagezi. Omusajja ono Sulemaani ddala Mukama yamuwa amagezi, era amagezi gano makulu nnyo. Katusomeko ebigambo mu Ngero essula 19 olunyolo 17. Ngero essula 19 olunyiriri lwa 17. Otuseeyo? Nze ntuseeyo 19:17. Bayibuli egamba bw'ati: asaasira omwavu awola Mukama, era alimusasula nate ekikolwa kye ekirungi. Okawulidde ako muganda wange? Asaasira omwavu awola Mukama, era alimusasula nate ekikolwa kye ekirungi. Jjukira Yesu agambye nti ebigambo byagambe byaligamba ku lunaku luli nti mwanyambaza muyingire mu ssanyu lya Mukama wammwe. Nali bwerere ne munyambaza, nalumwa enjala ne mumpa ekyokulya. N'abagamba muyingire mu ssanyu lyani? Lya Mukama wammwe. Ndi buli we tusaasira omwavu
omuntu ayita mu kulumwa, omuntu ali mu kubonaabona, si kumusaasira ng'oyogera bigambo byokka, si kye kitegeeza. Okumusaasira ng'omuyamba. Mulekerawo okusaasira abantu ng'omusaasira busaasira n'ogamba bambi ng'olabye. Ebigambo byongera okubwongeza okumunyika. Muzzeemu essuubi. Mugambe nti bannaaye wadde ng'embeera bambi ekunyiga bw'otyo, naye waliwo essuubi. Mukama asobola okuwanguza mu mbeera eno. Ate n'ovaawo n'obaako obuyambi bw'omuwa kubanga ali mu kwetaaga, ali mu bwetaavu. Agambye nti asaasira omwavu awola Mukama. Lwaki tobeera omu ku abo abawola Mukama? N'obeera manerenda naye nga si manerenda alendinga sente ng'oziwa abantu naye ng'owola Mukama. Ayogedde n'okutuukiriza taatuukirize, ekyamazima ajja kutuukiriza. Kubanga ffe tumanyi okuwola abantu n'omwesibako omwaka mulamba, ekyamazima ng'oluusi olumu agaanye ate ng'olumu sente zimubulidde ddala. Ate weetaaga kumusonyiwa ezo zimulekere wazi naye zimubuze. Naye Mukama bw'omuwola ekyamazima ajja kusasula. Saasira omwavu. Olunyiriri olulala naye nga tusinaba kusoma lulala, kati tusooke tweyongereko wano katono mu kyokuyiga kino. Waliwo ensonga enkulu omuwandiisi ze yayogeddeko. Abagoberezi ba Yesu basobola okuyigira ku kakundi k'abasajja abaali bamanyiddwa mu kuzzanga emisango ko n'okwekubangako ttatu. Tusobola okubayigirako wadde baali baziba misango ng'era beekubako n'ettatu. Kituufu. Naye tulina kye tubayigirako nga bagambe nti waliwo ensi ezo ezigenze zikulaakulana. Ekizikulaakulanyiza nti bantu bambi balina ekirabo ekyo ekyokwagala okugaba. Era Mukama ayongedde okubakulaakulanya basobole okuyamba bangi nnyo mu nsi zaffe ezineeno ez'omwana w'omuddugavu. Naye naffe tusobola okutandika okubeera omukisa eri bannaffe. Mukama ajja kutusasula ya ddala, naddala bw'ali baakomezaawo obwakabaka bwe omulundi ogwokubiri. Agamba bwe baalaba obwetaavu era ne bakwatibwako obusaasizi eri abo abatalina kyakulya. Bwe baalaba obwetaavu baayimukiramu. Ekyamazima manyi nti mu nsi we tutambulira tusanga abantu bangi abali mu bwetaavu. Bantu bangi bali mu bwetaavu. Naye tukoze ki? Tuyigire ku bano abasajja. Ffe Katonda bawadde ekisa. Ne tumukkiriza ne tumutegeera ne tutabeera bajeemu nga bano bwe baali. Kinakuwaza nnyo okuba nti naffe tetusobola kufuna kusaasira ng'ate bo abasajja bano baafuna okusaasira. Naffe kitwetaagisa okubeera n'okusaasira nti bwe tulaba obwetaavu ate tuyimukiremu. Mukama atukozese atusobozese. Nkugambye nti tojja kwetaaga bona abeera omukisa eri omulala. Naye bw'ogaana okubeera omukisa ate bibeera bibi. Ngero essula 28 olunyiriri olwa 2:7. 28:2:7 nsaba luno oluwulirize. Kubanga olina ky'obadde olina, ky'obadde okutteko, sooka okise wansi owulirize olunyiriri luno. Sooka osseeyo ebirowoozo byo. Ngero essula 28 olunyiriri olwa 2:7. Wuliriza omusajja Katonda gw'awadde amagezi okuyita mu kuluŋŋamya kw'Omwoyo Omutukuvu ky'agamba. Agabira omwavu teyeetaagenga. Kitegedde? Agabira omwavu takola ki? Teyeetaagenga, naye akisa amaaso ge anaabanga n'ebikolimo bingi. Kanuddemu. Ndi mu kusoma Ngero essula 28 olunyiriri olwa 2:7. Agabira omwavu teyeetaagenga, naye akisa amaaso ge anaabanga n'ebikemo bingi. Tokoma bukomi kubeera nti obusente bw'obusigazza era osigadde nga gwe toweetaaga nti emmere oyina. Tokoma kubeera nti n'emmere ogisigazza naye ate oba oweekungiridde ebikolimo. Bayibuli bw'etugambye bw'oyita ku muntu nga yeetaaga nga osobola okumuyamba n'otamuyamba weekungulira ebikolimo. Bikolimo kabisa. Nolwekyo Mukama atusaasire tusobole okuyigira ku kakundi kano ak'abanyazi. Kuba bo bwe balaba nga abantu bali mu kwetaaga
ate mwana wattu baalinako kye baakola. Ekibuuzo, kiki kye tuyinza okukolera abalala ekiraga nti ddala twakikolera ani? Twakikolera Kristo. Kansoma olunyiriri olwo mu Matayo essula eya 25 olunyiriri olwana nadde ndukonyeeko dda naye kandusomere ddala. Matayo essula 25 olunyiriri lwana. Ne kabaka aliddamu alibagamba nti mazima mbagamba nti nga bwe mwakola omu ku abo baganda bange abasinga obuto mwakikolera nze. Tetukoma bukomi kufuna mikisa na ssanyu ku nsi kuno nga tugabidde abaavu, naye tugenda kusikira n'obulamu obutaggwaawo. Tugenda kusikira obulamu obutaggwaawo kasa tubeera nga tukoze eki? Nga tuyambye abantu abo abali mu bwetaavu. Kyekiraga okwagala kwa Katonda nti kukolera mu bulamu bwaffe, kuba Katonda kyayagala kwe kubeera nti abali mu bwetaavu, abali mu kunyigirizibwa, abali mu mbeera ezitali nnyangu bateebwa okuva mu njegere z'omulabe Setaani mu bulamu obw'ekibi. Katonda ayagala kutukozesa kubeera emikutu egituuka ku bantu abafaanaganako bwe batyo. Asoma ebigambo bino. Ng'ekwatiddwako okwagala kwa Kristo. Ng'ekwatiddwako okwagala kwa Katonda ko n'okwagala okulaba abantu nga bajja mu kumanya Yesu nga Mukama era Omulokozi. Ekkanisa esobola okuleetawo enkyukakyuka ey'olubeerera bw'esituka okulaga omukisa gwa Yesu mu balala. Nga tukwatiddwako tusobola okuleetawo enkyukakyuka ng'abasajja bano bwe baleetawo enkyukakyuka mu kitundu, ne baleeta essanyu ne likomawo mu kitundu. Ekkanisa esobolera ddala okufuuka omukisa ng'ereeta eri Yesu, ng'ereeta omukisa gwa Yesu mu balala, ng'ekola enkyukakyuka okuyita mu kukola ku bwetaavu bw'abalala. Ensonga lwaki naffe abamu ku ffe tuli mu mbeera etali nnungi? Ensonga eri nti ebiseera ebisinga naasibwa mukange, tuli kunaasibwa mukange. Akako tuyagala kagabanako na balala, akako okalya weka, akako okalya n'abaamu nnyumba yo, abasigadde totawaana. Ne bw'osanga mwana ng'ali awo enjala emuluma, omuntu ng'alina kye yeetaagayo 2,000 zokka afune ekyokulya, kati oyo naasibwa mukange atusubye emikisa mingi. Naye lwaki tokkiriza? Okoze ekyamazima, okoze naawe okimanyidde ddala, okoze mwaka ku mwaka n'okola okuva ku makya kutuuka kawungeezi, okola nsimbi naye teziwera. Lwaki? Ebiseera ebimu olya weka, netandika okuganako n'abalala. Katonda asobola okuwa omukisa, akuwa omukisa, naye ng'omukisa guno era togutunuulira kubeera nti nagenda togaba kuba nti agenda kuwa mukisa, naye ng'era oyayanira kubaako n'abalala b'oyongera kuyamba. Mukama atuwa omukisa nga tuyigira ku akakundi ak'abanyazi, era nga tutwala ebigambo bino nga bikulu mu bulamu bwaffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katusabe. Katonda kitaffe omwagala, tukwebaza kubanga otuyigiriza ekyokuyiga ekikulu ennyo mu bulamu bwaffe ng'abantu, okusobola okubeera nga tufaayo okuyamba abo abali mu bwetaavu. Sobozese bulijjo na bulijjo okutunuulira abo abali mu bwetaavu, ng'akakundi kano ak'abavubuka we katunuulira obwetaavu kayimukiramu, naffe tusobole okuyimukiramu. Omwoyo Omutukuvu ayongere okutulumiriza, okwerekereza n'obuteeyagaliza, naye okwagaliza n'abalala okwongera okufuna essanyu mu bulamu buno. Tuteeketeeke olw'obwakabaka bugenda okujja, era nga n'olunaku luno eno tugenda okutandika emirimu gyaffe. Tusaba omukisa gwe gutukulembere mu byonna, kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Saba Mukama akumpeera omukisa muganda wange. Beera bulungi, beera bulungi, nkwagaliza olunaku olulungi. Weeraba. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.